kale nateera nga okyekomedde waneno ku Projan Media TV nkugamba ekyo okola kyamaanyi mwana maama okubanga okyekomedde waneno ku Projan Media TV. Kakati mikwano gyaffe mwenna abali ekata abali Omani abali Saudi mwenna tubaagala nnyo nga bwe tuwulirira mwenna n'abali mu United States of America mwenna abali mu community ya UAE tubaagala nnyo kubanga mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mulayikinga nemusharinga ate era n'okuvinga waka wa Projan Media TV tubagamba nti omulimu gw'amaanyi ate naawe abadde tannabasaazi n'okubanga osubscribinga badde nkusaba okuone kantu akamyufu akakali wansi aka subscription tubere nga ate tukwanaganya embeera tubere nga ate tukwata mpola ate nkuweguli esaazi neeno era akagwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV. Kakati essaawa zino wenjogerera eggulire n'akafuna waneeno era kwaneeno ku Projan Media TV tedane okujjako ya mwana Molenzi Gravity omutujju ne Navio tubamanyi bonna barapa bonna barapa bamaanyi barapa baddala wanene e Uganda naye Gravity omutujju alina music ennaku zino gwayimba nga bafani tebamutegeera kati nno gundi yavuddeyo n'asooka amwogerako music oyo Navio yagambye nti nno music essaawa zino eno Gravity omutujju gwakuba uyu music essaawa zino tanyumira bafani asika buzizi media just aba media abawa Gravity omutujju attention ne Gravity mufuta kyasobola music Gravity yayimbanga Gravity music gwe yayimbanga edda Fefe Busi yali amuwandiika kati oyo music essaawa zino eno gwalina mufunyo nnyo okuva Fefe Busi yamuvaako kati otoyinza kuba simambo kapayo bikoze bitanyo kwegamba embeera ne basooka musajja atu Gravity omutujju era Navio teyakomyewo yamugambye kati kategore gye nteekamu Gravity omutujju ya Victor Kamenyo waneno omwana akyasinza okuba nga akuba ekintu wanendo bamuyita Fefe Busi omwana amanyi freestyle omwana amanyi rap omwana ategera hip hop oyo Gravity talina kyasobola bino byonna yabyogedde ng'alina interview gyaliko ku radio station emu n'agamba Gravity bannange mufunyo nga bw'okiwulira gagezaako okuba nga tusinkana Gravity omutujju ate bino byo bye yayogedde n'agamba nti nno Navio omusajja mwavu nnyo nga bw'okiwulira Navio wamuteekamu ssente maama we maama wa Navio amusasulira biiru z'ennyumba amusasulira amasannyalaze kwegamba Navio fala nnyo kwegamba amusasulira amazzi Navio talina kyasobola nefe abasajja twasolinze mu music industry tuvudde mu ghetto Gravity ezo zobedde ensonga zaawa ng'agezaako tujja ku kipoyi tumubuuza birala ayogera birala kwegamba Gravity naye atusobedde busobezaawo ate waayo omusajja akugambye tusobola music okyogerako ki Gravity kwegamba yagambye bugambe nze abo bafaala tebalina kye basobola ate kati ngenda baleetera concert gye bagenda okuta ekyakuzaala kye kiri kutta kwegamba Navio bwato obedda bwagezaako kuba nga atangaaza ng'agamba Gravity omutujju mufu mu music takyasobola music Gravity music yamusobola ddala nsonga Fefe Busi alinga amuwandikira music essaawa zino takyalina muto gusobola kugeneratinga kale gega mawulire essaawa zino agawadde ku Projan Media TV aga Fefe Busi Gravity ne Navio kale webale kubanga okyekomeddeko osobola okulayikinga ate nosharinga waneno ku Projan Media TV nawe abadde tannaba kukoona kantu kamyufu ako aka subscription osobola okubanga okakonamu ne tuba nga tetukwanaganya embeera webale nnyo webalire ddala.